Okay, Kali Lugambo Pro Max amanya bampita simple nkusabo nyambe ontambulize video eno etuuke ku buli munna Uganda mu nsi. Okuvayo twamala okulonda akalulu koba president ennaku z'omwezi nga 15 abantu bangi bazzenga baleeta obujulizi obukakafu obulaga nti abasajja benyigira mu kubba akalulu ne badda ne mukati. Naye gwe ssebo oba nnya bandaba kano kaate kalagira ddala nti kyasusse. Njagala owulirize video eno, njagala ogiwa obudde ate njagala onyamba ogitambuze tukomewo after this clip. Tovaawo. Soko twagira Museveni. Sete ya Museveni. Ya sodo nyisaino. Ya sodo yango ya Museveni. Soko mele ya Museveni. Amba baba zo tambula bi. Wewe. Aho tutuna bazuko baba mu nyumba. Yamze kubade tukoze ko na yeyo ku. Museveni no kubano. Mwe muzee 2 Tukwalide mukaga. Yamaga bwana utino kula. Mwana mutamuze 10 mwankaga na kati muko funa wecho mulungu wano banayo. Obuta usikado muteke mu. Temuli ko twetondera. Wandike bwino mulagenda yiyo kutulira. Ngatulaba. Kale singa muko waze kumacha. Sana bino tebyandi baddewo. Nabaddewo ofu Ndio waze kumacha olusi wandi tuyambyeko. Abayina okulonda. bayina okulonda. Inde musabo bawa. Emuli mwabafu. Ata ino gabanya ko mfundo obulamu. Zino declaration forms twina. So twagala. No musabu kuje mu bivandi byalo omwenda bannange. Ekibinyo. Ebyalo omwenda bino ebyo musabeni byenyerezaamu. Wano kuwoko yako musangula lobutuwe. Kane nero senu muzanyira mu bukulembeze musiba abawadde. Tufu kibinyo muba mulimba. Kati mutwe buli obwanno kumwagamye bwe mu. Museveni mwademeka? 250. Coordinator yagala kunotinga. Bibiri meka? 205. Kwa Museveni. Wano kubulirudde. Invite bajje mu musango kwa Denver. Mwaje byo olambwa. Andi nompa inafuna ubinyo bulabu. Invite eriwa. Bule obushobora obwamu. Buli wabo. Olia. Respecting Museveni. Museveni ko. Leta kuja musango. Musango wasikaza. Aplabrete. Kwebu. Wanofu. Dako musango. Nigwa anda tulia kutisa. Madamu nyenga wajeti wa mzibuzi. Na damu ya zendi. Bono Njagala wanina lozi yani. Adu seta. Kati ayesembe kunina lozi era mwengo wa Museveni. Namba zi. Kitufu namba zi aba muwogo. Kiria. Namba zi aba muwogo. Nekali kino mukipoze nange kati kinatu yamu bodo. Tobuuza bingi todda mulibuuza. Olagwa kola kino ebiddewo tobuuza bingi todda mulibuuza. Oyagala kukuba. Je bifaananyi. Teeka simu munda munnawo. Sisobola kuba bifaananyi. Sisobola kola kukolowooza. Zisasoma naye ate obwongo buviitinga. Ekirage yalala semu lero bigamba nti obalanga. Take this result, take them there. This balance will stay with them for accountability. If you do 300, take back the no one is going to ask for accountability in 9 villages. They may end up cancelling the whole state. They can't. That's my worry. They will do it. It's impossible. Let these people handle. And they will have no power when they reach there. If somebody decides, And who is going to do questioning him? he would no longer hold this was accountable. That's what they change things there. If you change from there. 300. That's where he was. Waliwo obutakozesebwa ku
So obutakoseddwa mpozi kwata wa kwatira kwa bubantu mpadi era kumweza sayinje this point where they have to take them back kakati tulina okukibalansinga bwe tuti nti bonna bukozeseddwa ne buno musobola this one buno butakozeseddwa busobola obutula Alright, okusinziira ku maloboozi agabadde mu clip eyo, eddoboozi eribadde famous libadde ly'omukulu amanyikibwa nga Kisa kya Mukama. Ate okusinziira ku bibadde byogerwa, eno clip n'ebyo ebyatuukawo ebibadde mu clip kaneno kiteekwa okuba nga byakwatibwa mu district emanyikibwa nga ey'Essembabule, because babadde boogera ku Nina Rose at the same time n'erinnya lye likoze eki livuddeyo. Abantu bangi bazzenga boogera ku kifo ekimanyikibwa nga Ssembabule. Emivuyo egiri mu district y'e Ssembabule egy'okulonda tomooni. Omukyala amanyikibwa nga Namuga Goreti yavaayo n'ategeeza ensi nti ekiri e Ssembabule kitokota si kisaanikire. Eno Ssembabule ye waali n'omubaka wa NUP gwe bawa kaadi okwesimba ku Sodo Aine Kaguta muganda wa Museveni amanyikibwa nga Semata towards the elections n'awanduka mu lwokaano. Bassebo ne bannyabo Ssembabule ewaali Museveni we yafuna 25 bayongerako nga 2 n'afuna 225. This is the reason as to why when people came out and demanded for a special audit mu kalulu akakaggwa gwe ssebo bannya batulaba, abasajja batandise okutunula ebikalukalu. Amazima go gali nti akalulu kabbibwa. This is one of the very many clips that stand so circulating. Remember twalonda nga internet teriiko, naye abantu abali brave basobola okukwata search audios. Awo tewaali chance ya muntu kukwata video, wabula omugezi yakwata audio. Right now zitandise circulating, tugenda wulira audio emu kwemu enerumikira ddala nti waliwo okubba akalulu, because kino kyakolebwa mu maaso ga first and foremost returning officer. Ono ateekwa okuba nga ateekebwa mu kkomera yaliwa bwe tuba nga tuli mu nsi ey'amazima n'obwenkanya. Kisa kya Mukama yali akola ngaani ku polling session okujja olagira nti bonna mu bukwate mu buwe Museveni. Can you imagine? And someone comes out now bragging and twawangula akalulu. Can you imagine? Bwe wayina awantu owaali okulonda okw'amazima n'obwenkanya bakozesa tekiniki y'okuwenja n'okuyigga buli muntu yalina DR forms nga bamunoonyanga mubbi w'akasimu. Kino kyali kiraga clearly nti National Platform yawangula akalulu, naye abasajja baali balina amaanyi g'emmundu nga tebakkiriza. Now akakiiko k'ebyokulonda kali under Ministry ya Justice ekulemberwa omukulu amanyikibwa nga Nobert Mao olabadde ku mukutu ogumanyikibwa ng'ogwa NBS gwe ssebo bannya batulaba, yavuddeyo n'ategeeza eggwanga nti amawulire yagafunye era yafunye n'obukakafu obumu nti abasajja babba ne bakunakuna. Mu bigambo bye Nobert Mao we yabadde ku mukutu ogwa NBS yayogedde bw'ati, njagala owulirize tukomewo. We got reports that some presiding officers were selling the ballot papers, that a book of 50 ballots was being sold, some for as high as 5 million shillings. So I think we should really talk about the Electoral Commission, because that is the body that has the mandate. Oyo Minister wa Justice and Constitutional Affairs omukulu amanyikibwa nga Nobert Mao aina information nti Electoral Commission yali etunda obutabo. Tuze tulaba abasajja nga bakwatibwa nga balina ballot boxes soba 50 nga bazitikize in favor of NRM. Ne twebuuza zino ballot papers zavaawa
ate ng'akakiiko k'ebyokulonda ke kaali kavunaanyizibwa ku nsonga za ballot papers zino. Should we send baakuba excess ne beeterekera ezimu? Kale kwegamba kiba kizibu nnyo okukakasa oba okukkirizisa omuntu nga nze alina obwongo eyeetegerera eyeetwala mu ttooyi nti omusajja amanyikibbwa nga Museveni Yoweri Kaguta yawangula akalulu. Newe mba nga ndidde ensi ku kisembayo sisobola kera ku makya nenzikiriza nsonga eyo. Now kati wano we twafunidde ekyekango gwe ssebo oba nnyabo atulaba. Abantu be tubadde tusuubira nti bansa, be tubadde tusuubira nti balina amagezi, omu ku bo yavuddeyo n'akola ekigenyi. Njagala owulirize gwe ssebo oba nnyabo atulaba. Sometimes tulina ebintu byetukola byetwogera abantu ne balowooza nti tetwagala nsi sitwagala nsi yaffe. Naye after that audio gy'owulidde ku Nina Rose, njagala owulire omukulembeze omu ku babadde beyita ab'opposition okumala ebbanga lya myaka 20 ng'ayogera ebigambo bino. Katukomewo tovaawo. Nakalulu Museveni yakawangula. Mbadde looya abeera mu misango gy'ebyokulonda. Sigama mukutitivu naye mbaddemu okuvira ddala we gyatandika. Kino twalina omuntu ayinza kuwangula President Museveni n'NRM. Abantu tebalonda bagwamu essuubi. N'abantu abamu ababadde mu kulonda tubadde baavu nnyo ng'oli bamubuuza nti basi ekutwale wammwe emitwalo 2 nga bamuwa akawala ng'atiikinga. Abalala baba bugumiriza tiikinga ambulera tiikinga zimba. Ewaffe twalibadde Kasese yonna FDC egiwangula. Naye buli lwabeerangawo omubaka owa FDC nga waliwo owa Nuupu. Kakati Nuupu yo yavuluze naye okulonda. Buli wamu esimba abantu abavubuka batebagati bano bavubuka bannamwe zimba nyiiga kalubya amatama. Kakati abavubuka ne balonda ku kalubya amatama. Tujja kabanja tewali amanyijja kabanjiza. So I think akaluka no Museveni yakawangula. Mu mwaka guno gwendabye president emirundi 2. Niyo mwaka ogwedde namulaba emirundi 3. Mu December nene mabega namulaba. Mbadde nze ekirimu dialogue ku national question. Okay. Okuwangala kuno kutulabisizza ebinene bingi. Ono naye amaze n'akunama ensi emutegedde era egenda mutegeera ebbanga lyonna. Bano bonna balabise oba baanikiddwa ku mulembe gwa Kyagulanyi nga ya kulembera opposition. Akategedde tambuza video. Bampita Simple nkujjukiza Jolo Quality Properties ku kakadde kamu n'ekitundu osobola okufuna poloti. Kuba ennamba eyo ate tugende mu maaso n'ensonga zino. Ayagala okulanga naffe, call that number oba text us on that number tubeere nga tukulangira business yo. Mubeere bulungi, muweraba.